kati Kyagulanyi okuba nti kabaka wa Laddu Kyagulanyi ye king of Thunder tukimanyi kabaka wa Kalamoja alina amaanyi gonna yawa Kyagulanyi n'amuwa n'ekikomo n'amugamba wanikanga omukono gwo bwoti yegwe kabaka wa Laddu you are the king of Thunder uliriza gwali Kyagulanyi is the king of Thunder ye kabaka wa Laddu agamanyi gamuweebwa Kalamoja kabaka we Kalamoja aliawo mukasajja kakadde kali mu muti byenjogera nga njogera nti Katonda nga ndayira okuzikula mange byenjogera nabirabako era nze buli wembeera onendaba omuntu ng'avuma Kyagulanyi bano banyanzi muvume kubanga abo bayayi fenna twagabana ku maanyi aga Kalamoja nange kennyini era nze naye kennyini seetegeera nawe n'amaanyi aga Katonda nze bino byenkugamba mbyogera mu kyanjawulo kiki yakola ng'omusajja atudde wali ne banne bonna batudde ku butebe bwenkananga kana akabatu n'amadde gali bweru nkugamba bya ddala tebambadde biri awo amadde gali bweru batudde ku katebe kalinga olubatu nga bibalagula bituufu ne bagamba Kyagulanyi tewali muntu baagala okukutta naye tewali agenda kukutta tewali agenda kukusobola kubanga gwe emisambwa gyaffe gikusiimye era gitulaga nti gwagenda okutujja mu bino bye tulimu Kalamoja omusajja najjayo akagirita n'asala Kyagulanyi ku kigere ekisajja naye njagala mwenna abali abalwanyisa Kyagulanyi mumanyi mulwanyisa musambwa sikutiisa Lubalusewa TV mazima ku mazima Matugga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4 Matugga Kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4 tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matugga Kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matugga okudde Kasaalirwe so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala tulina ne estate yaffe empya eri Matugga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Gombe ku luguudo oluva Matugga okudda Ssemuto eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe yino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matugga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima Ajje Samuel Gemanya wano ku Lubalusewa TV tubebaza mwena gye musinziira okubanga mutulaba mukama tumwebaza nti obudde bukedde bukeredde mukakuba bali eyo tusubire nti namwe kabatuuseeko nsooka okubebaza mwena batugobera ku Lubalusewa TV program nsonga ku nsonga nate begguse bingi bitambudde mu wiiki eri neno ennyini nga bweggwako tusobole okubanga tutambuza ekintu kino ndi ne Lule Bombo Road tusobole okubanga tuwaya mu nsonga ezimu oba endala ezitambula wano mu ggwanga Uganda n'eggwanga eddala program oluyitayita luludde okuba nti lubatambulira bulungi because nti luba lwa Sunday netubanga tubatirayo programu eyo nesimanyi oba ositi waayo programu eno akyagijjukira kubanga ffe ng'abalabi baali tuludde okugirabako
Okay, ebino bijja kuba bitambula mpolampola nga tubigezaako kubanga tubiraba nga bitambula naye nga kyemmanyi embeera nga bweri bwetujja okuba nga tutambula nayo. Abateekamu ensimbi Moshi Media bano nno nga bakugu mu kuba ebifaananyi kwanjula mbaga reception byonna basobola okuba ekifaananyi nayo nokkiriza kambawe Lule Bombo Road tusobole okuba nga ate tusumululirawo essaawa ennyini Lule Bombo Road akakuba okalabye kalaba akakuba kakati abali mu kibuga wakati kati bali mu kuwuga ng'okankana kisi abatulaba mwenna mbalamusiza mwe bale mukyala wamulese era abasibe baliva mu Yidi mwe bale kuva mu Yidi Mubaraka mwe bale kusiba producer bale kusiba ne Idi eyo katono nnyo Idi Mubaraka nze mba manyi baga nti nkwagaliza Idi ennungi kyekyo Mubaraka kate bogamba mwe bale kuva mu Idi Mubaraka ani era ngambye mwe bale ku mtubagaliza Idi yagwa twagibagaliza mwe bali ye producer eno Idi Alfiti je twabaddeko karateri ebyamu Idi aduha Mubaraka kyekyo kwagaliza nkwagaliza emirembe twabadde mu Alfitiri nebintu bino betaka okubanga njabiriza twali mukyala mugundi oyo musiramu nga sobi kuyigiriza njabumufuna kala ajafunika abatula muna tubebaza mwe bale kutula mwe bale kutufollowinga mwe bale comment zamwe tuzira tuzisoma era kyovula tukomawo netudda mu comments zammwe netwongera okubawa. Okay, ntumirako Elijah ono yewa Sabora Radio omukulu yakola omulimu gw'amaanyi nnyo n'atambuza omukulu ono pozi walwa katu ku producer ko gabaga naye bana pozi agamba Katonda wange. Okay, tutuwa kusumulirawo Principal Bobby Wine President wa NUP yakyalako ku NBS naye kye nalaba wali waliwo abakozi abakola programu zaabwe ku ssaawa 3 ziba ziwedde baba balina okubanga bagendaka ekyamazima tebaalinyaka kituufu executive director bwekiri Kinikalisa CEO yagaana okuddeeka naekyeggulu kankirye wano paka nga principal amaze kujja era kwolwo nkakaza teyali nakyakyo mu byonna ng'ebyonna tubivuddeko interview eno yali etegeeza ki eri bannayuganda eri NBS eri Principal Bobby Wine Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP okutwaliza wamu kakati kyolina omumanya nti Kyagulanyi kati saa zino ogenda obugenzi ku TV yo najja ku lubaluseewa oyinza olaba akeetalo osobola sigala kyekibu oyinza olaba okuwunga okubeera wajja ku lubaluseewa n'oweewuwo ewaka avaawo najja ku TV kulabanga mukozi wa TV mukozi wange afune ku 6G 6G ya network eyo afune ku 3 phase eyo weba network Kyagulanyi ali ku 6G tibalina osooka okukolayo 4G 5G zonna zitambula paka ku 6G nalaba munnamawulire munnange Adam Kungu nga si yaliwo nakati nina olumu ebintu byentunuulira nendaba nti buli gye bakoma oku undermininga Kyagulanyi babeeranga batamutegeera kubanga baba boogera ku Kyagulanyi baba boogera ku Bobby Wine oli omuyimbi ne beerabya nti ate kati waliwo Kyagulanyi 3 phase kakati Kyagulanyi oyo oba omutunuulidde nti ekisooka tamala ga respondinga ku kigambo bali tokimazeeyo tamala ga respondinga ku bantu kati ebiseera ebisinga baba baagala nnyo okumukyaza ku TV bawule response ye ku bantu kyovula bidda bamubuuza ku bintu ebimu ebya jeno nga tabikola ki tabiwa nnyo buki nze ekisinga okunsesa katono nnyo nti Principal yayingidde obulungi ku NBS
n'awaayo obubaka bwe yadde alina okuwa bannayuganda naavaawo bulungi nnyo tewabadde obuzibu buno kandi nebuuza bulijjo bakugira wanki ogenda ku CBS bayiye amagye bataddewo abantu enguudo byonna ne batabula abantu abali mu kukola emirimu gyabwe kati buzibu ki obwabaddewo kakati naawe toyinza kumanya Kalisa bye yayiseemu okumuleetaawo yayise mu bingi naye yenga omuntu so okumuleetaawo tekyabadde era kyangu naye era akakisa akaleetedde Kalisa okupenetrating okulaba nti akyaza Kyagulanyi nti waliwo trade eriwo nti yabannamawulire okubanga babadde banyigirizibwa bakubwa kati kitegeeza nti kati bannamawulire sawa zino balinamu akabembeekereza kakati olw'ensonga nti already waliwo omusango oguliwo ogulaninga ogw'abakuumaddembe oba gavumenti okulaba nti ekolaki ekuba abamawulire n'okwonoona ebintu ebyo gwatannaakumaliriza kati kitegeeza nti bannamawulire kati ssaawa zino tebali ku ntoli za gavumenti kubanga badimandinga gavumenti kati awo bafunire nabo chance nga bagamba temulina kye mutugamba olwa bino bye muzze nga mukola kubanga muzze nga mutugaana okyaza Kyagulanyi ne tukikola ne mutugaana okukola bino ne tubikikola ku lwammwe kyokka ate era temuvudde kwokya ate mutukoze eki mutukubye mutunyigiriza mutukubye kakati olw'okuba nti mubadde mutunyigiriza mutukubye nabo kiki balina okukola balina okyaza Kyagulanyi naye mu kyozo ekinalabyemu ekyenjawulo nti bannayuganda baatusedde baatulidde zaamaanya ati lwaki nti Kyagulanyi tebamuwadde levo ye tebamuwadde omuntu ayinza interviewing amujaamu ayina kati kungu musajja si mubi naye tannatuuka ku level ya ku interviewinga Kyagulanyi asobola baani tannatuuka ku level interviewinga President Museveni natuuka ku ate nga Kyagulanyi ali ku level ya President Museveni kiza awo Zambali yabadde ajaawo Zambali ku experience ye yes yabadde asobola kubanga ekisooka ekyo kye bakola Zambali yakicreatinga yakitandika kati kubanga Zambali yakitandika ate yaba akisobola kubanga yali akikuguseemu ate nga ne research emala ekyokubiri Zambali yali ayina research emala ku buli mukulembeze ali mu Uganda kakati ate kungu abadde akyali upcoming kati bakoze badidde upcoming ne bamuwa president omulamba kubanga kati Kyagulanyi ye president number 2 kati nga olaba nti twina kakugereze emmengo twina Ssaabasajja Kabaka ne tuba ne Charles Peter Mayiga Charles Peter Mayiga ye kabaka waffe asooka ye kabaka waffe weweeru kubanga tosobola oba topenetratinza Charles Peter Mayiga tosobola kulaba kabaka osegedde kakati era kyekimu kyekiri wakati ku gavumenti nti sawa zino tuyina Yoweri Kaguta Museveni nga president wa Uganda era his excellency the president of the Republic of Uganda ne tuba ne honorable Kyagulanyi era president eyalondebwa abantu akalulu ke ne kakola ki kabbibwa era nga tosobola kijja mu bantu gwe n'okolotya yes president betumanyi Yoweri Kaguta Museveni ne president we yalondebwa abantu akalulu n'akawangula nga kimanyikiddwa n'omwana asoma primary ye Kyagulanyi center yatusobola mujja ku kya president omulonde you get wadde nga si sitting president akati katosobola kuddira president omulonde n'omuwa kungu yes kyabadde kyabuvunaanyizibwa kuba kati kungu yaliwo yatwala programu eyo okuba nti NBCS yakyaziza era ne kungu n'agenda maaso ne program naye tebaamuwadde ngatto zimutuuka kyovula ebibuuzo yadde byakusaagamu nze kyenalabye program yona najeba naye kyenalabye ndoza kungu yabadde alakingamu confidence kyenkugamba nti yabadde akyazizza engoma ennene yakyazizza engoma ennene kungu musajja mugezi yadde asobola omumubuuza naye tasobola naye ekyabadde yabadde nga alaba ekipya yabadde nga ali surprised kankuleyo ekintu ekirala abantu abasinga balowooza bamanyi nnyo Kyagulanyi tebategeera Kyagulanyi kati olunaku olumu era bannayuganda tusabe ekintu kiri kimu
tusabe nze waliwo olumu conference wali South Africa yali nga Kyagulanyi ali ku conference yemu ne President Yoweri Kaguta Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni teyegomba nga kuddamu kutula na Kyagulanyi ku pano. Mukambwe mu nkubuli amazima ne yali ku pano na freezinga nawola President w'eggwanga. Ngabali ne Kyagulanyi bali South Africa zijukira. Mujjukireyo mugende nga mujjukira mu conference eyo summit yaliyo. Mulabe summit yaliyo. President Museveni freezing. Yes, yali hambo yali olaba oyo mwana Kyagulanyi. Nze kamukuulire. Ye muntu goyinza ovumira mu kisenge nojja n'ofuluma n'oggulawo nojja mu ddiro n'omusanga nga atudde ne weefubuti n'onoonya akatuli k'oyingiramu ne kakubula. Gwe Kyagulanyi tomutegeera. Aliko emisambwa emizibu ddala. Omutukako bwoti n'omutunulira bwoti. N'omutunulira bwoti. Gwe nyine otekako simayiro. Ng'obadde ovuma Kyagulanyi kati bana basirikale nze nalabanga natambulanga ne Kyagulanyi abasirikale nga bali eri beewera naye yavangayo bwati n'agenda nayogeranga ne ba RPC ba DPC n'obalabanga bali so humble ninga n'ebibakola balina bikola kubanga balina order from above. Naye nga omulaba watuuka ne Kyagulanyi mugamba please honorable I'm requesting you please I have an order please don't do this. Ngolaba akola na bwati oyo mwana alina amaanyi ate abadde abulamu amaanyi g'obusozi buno omusajja yagenze kasozi ke Naggulu ako NBS Naggulu ke yagenze kasozi ke Naggulu mugenda kumuulya 226 kasita amalayo obusozi omusanvu buno obw'emisambwa gya Buganda kati kankule akantu kali bwe kati oyo kasigaza ofuuka president kali bwe kati anasobola ofuuka kiyinza okuba si kati nga gw'okirowooza naye asigaza akantu bwe kati naye singa akamanya ako akantu kasigaza ofuuka president oyina engeri gy'osiriseemu nga atiddemu bw'olaba nti n'abalaguzi bamatayo baabakwata noga oli alagula bibyenze siri mu kulagula nze nkugamba by experience by what I see nekyendaba state kubanga kati state eri diverted state erina ba advisors bali bakibugwe ate babadde nnyo mu bwavu bagasoka kufuna kugaggawala baagala ebitiibwa kati omuntu nga yagala ekitiibwa n'okugaggawala tasobola kubulya kituufu kati government erakinga abantu abaja advising oba bagibulira ekituufu kyetafuna kati olaba kankuleyo epeesa lyokka president lyasinziirako okulaba nti anafuya Kyagulanyi mu 2021 lyalirimu nti we twali tuyingira revolution eno eya Kyagulanyi twali tukabirira ebintu nera n'obunyumya abo bafulufiga bagamba ba epas bonna bali ku ggaali ya Kyagulanyi eggaali eyasooka ddala nga kyali honorable eggaali eyasooka naffe ono twali ttiimu ezo nawooziraba ba Ashback Kato baani nti obulumi bwava mu baana ab'enjawulo abasomesa abasawo abamawulire abaki bonna aba universities nga twogera eddoboozi limu nti twagala change olw'ensonga nti gavumenti ejjudde bakadde twagala change olw'ensonga nti twagala okugabana obuyinza lwaki gavumenti ejjudde ba NRM bokka omusajja oyo yawulira President Yoweri Kaguta Museveni awo yatukubira awo asinze otufugira yawuliriza kyeyakola kino yagamba bavubuka bano amaanyi mangi bagenda kunzijjako era yalaba nti Kyagulanyi aweereddwa akalulu kati awangudde akalulu n'agamba kankabbe ku kifuba nsobole okutereeza byayaanira kyeyakola okimanyi yakwata Mao n'amuwa obwa Minister of Justice n'akwata
nakwata gundi Anita Amongo wa FDC namuwa speaker nakwata oyo anyoyo deputy we tayewa ne namuwa yagenda nga sokola buli golaba wa opposition namuwa chi nyaba kadinga bakyali mbana batasaswa na tambula sawa zino namanya nti bana babadde bakutira Bobby akadingidi natandika abali mu abayimbi nakwata bakenzo nabawo advisor nakwata ba full figure nabawo advisor nakwata bagundi babuchaman nabawo advisor nakwata Balamu namuwa minister Balamu omutegesi w'ebivulu namuwa minister osegedde kakati kikyagezako kugira nti kiri kyembadde muyayanira kati nadire ekiwaye ekimwe ekyavubuka abadde baagala change eno mu government mubeeremu ku images ez'abavubuka nazibawa nekira kyotamaze eyo yete yekwatako anti kati yeyagaba kati agezako kunafuya kati nanafuyamu ku Kyagulanyi namusaba ku speed kati sawa zino abo bagamba nti ekimala naye wennyini okaddiye kati tuwagala president kati balina okulwana kyovula nti kati ate alwana okulaba nti aleta president mu myaka emito ekibuzo kiriwo Kyagulanyi okukyala ku NBS NBS ebadde inamuko bakita batya nga abantu bagina ko kakakuku naye nga gwendi oza NBS yeziza bujja kuba nina namawulire getwalabyeko nga galaga abamawulire batano abayabulidde NBS nga bagenda byabufuzi NBS okuleta Kyagulanyi olaba nti eyina kyeyenazizaako eri abantu kankwetire ekyala wetwagende Kalamoja waliyo chief we Kalamoja yalinga kabaka waabwe yayita Kyagulanyi yamutwali ku radio naayita natumiza Kyagulanyi ku radio netugenda paka wa chief oyo Kyagulanyi ne bamusala omusale namugamba babu musalawa namugamba mu kigere namugamba yegwe kabaka wa Laddu kati Kyagulanyi okuba nti kabaka wa Laddu Kyagulanyi ye king of thunder tukimanyi katolabe eyo ngombe jolaba katola abogera nti Kyagulanyi alina 3 phase nti akutukako n'ogira kati bakyogera naye nga emisambo gyekiyisa mu bantu okubanga bakyogera naye reality what I saw okikunkyaza wano kubanga soogera statement ekikunkyaza wano soogera bimbu nawulidde ekikunkyaza wano kubanga okimanyi waliyo nga Kyagulanyi bamusala omusale yes naliwo oli yamuteekamu okuba nti kabaka kati kankuwulire kabaka we Kalamoja region oba yalinga ye mulaguzi oba ate ye mulaguzi we Kalamoja aliawo alina amaanyi gonna yawa Kyagulanyi namuwa n'ekikomo namugamba wanikanga omukono gwo bwoti yegwe kabaka wa Laddu you are the king of thunder uliriza gwali eyo Kyagulanyi is the king of thunder ye kabaka wa Laddu agamanyi gamuweebwa Kalamoja kabaka we Kalamoja aliawo mukasajja kakadde kali mu muti byenjogera nga njogera nti Katonda nga ndayira okuziikula mange byenjogera nabirabako era nze buli wembeera onendaba omuntu ng'avuma Kyagulanyi bano banyanzi muvume kubanga abo bayayi naye Kyagulanyi mumwawule ku bantu bemuvuma zimbabulira amazima oli kati si muntu gamba buli oli Kyagulanyi si muntu wa bulijjo emizimu gye gigamba abantu okumulika amazimu emizimu giti emisambwa giri misambwa kati kankuli abulako omusambwa gumu ogwa Buganda musambwa ogukkiriza bakabaka omusambwa abulako kati kankulire
Kyagulanyi tannafuna kibayita Mengo kati kankyogere bwogezi mu ngeri ennyangu. Kyagulanyi ekiremesezza Kyagulanyi n'okutuula mu ntebe ye bannayuganda gye baamuwa Mengo. Aga Katonda mu ggulu wallahi billah Mengo yokka yeremesezza Kyagulanyi okutuula mu ntebe ye. Era weebanga kyenkugambye kathini akantu kali bwe kati pesa lirimu libwe biti kali katundu kali Mengo liri muffe wano Mengo nenga eriyo nena gyayita yonna bakkiriza dda. Nze nkugambye ekkala mmoja baamuwa Thanda eyo laddu gye yaleese awo uwa ewa Kaliisa. Nze nkuulya amazima era eyo kanti kankula eyo TV tegenda kusigala kyekimu. Eyo TV weddako neeva ku Kyagulanyi egudde. Bino ebigambo byange nze mbyogedde era mubiwulire. Eyo TV keeregeza neekuba omugongo gwayo ku revolution ya Kyagulanyi eweddewo. Oyo kabaka wa Laddu Kasa yagiyingiddemu what is the king of Thunder. Yagikubisizza Laddu. Ebimuoza 3 phase. This is beyond 3 phase. It is 6 phase, 6 GB network. High cloud. Eyo satellite number high cloud. Amaanyi gava ku mwezi. Amaanyi gabwengula Laddu. Kati nze kankubulira amazima. Eyo TV tefunangako viewership nga gye yafunye. Era eyo TV weneesigala ku bagita batya ku bbala lyerimu n'eryomusajja oyo tegenda kudda wansi ate egenda fuuka y'amaanyi nnyo. Egeza neetaaninga nekompyalinga Kyagulanyi ku ssente kuba abasajja bagagga kasita baddamu ne bakompyalinga Kyagulanyi ku ssente eyo TV eweddewo. N'agenda ogitwala ogenda nakumutya. Agenda ovaayo otwala TV eyo ojja wulya mawule naawe ojja kutya. Naye eyo TV neesigala ku mugendo gwe gumu ne Kyagulanyi tewala agenda gikwatako kubanga oyo kabaka wa Laddu yagiyingiddemu. Era n'abakozi bonna kati nze kankula amazima buli yafunye ekifaananyi ne Kyagulanyi tagenda kusigala kyekimu. Nze nali ku trail nga banda abulabi ku TV. Nali ku trail kankuwulire nga banda babulabi ku TV. Nga ndi ku trail ne Kyagulanyi nga banda abulabi ndi Bubezi. Naye nafunanga sente ku ssimu nga n'abazimpa sibamanyi. Kati abo abaana abakozi b'oku TV abo bonna kabe n'ekkungu okuva bwe yakyaziza Kyagulanyi n'ayogera ne Kyagulanyi wadde yabadde yamukonyezza tiyamubuuzizza deep yamuyisizza kungulu. Waba mukyala yamukubye kaabali kokka kano. Osegedde kungu wabanga yabadde ali ku mukyala yamukubye kakungulu. Talina we yamuyingiddeko yadde. Era kungu yatukonyezza tiyamubuuzizza ebibuuzo twadde twagala bya revolution. Era kungu wakonyezza nnyo pulezidenti w'abantu obutamubuuza bigambo bya revolution. Era nze okuva Kyagulanyi yatandika okusunsula n'amanya ababaka baatuleetera mu parliament n'amanya nti luli nalindagako bulazi gavumenti nti abantu baki banyiivu. Era abantu balonda bulonzi ambrelo bakidomola ambrela era batwetera ebidomola batwetera ebikopo batwetera amabaafu batwetera toothpick batwetera fooko byonna batutera mu parliament. Osegedde kakati essaawa zino Kyagulanyi ageza kutereeza nsobi kyenkugamba nti Kyagulanyi ayiga yenna ali emabega wa Kyagulanyi ayigiriza Kyagulanyi akoze omulimu gw'amaanyi. Naye ate sigenda kwerabira kwebaza Geno Kayihura ne Geno Salimu Sale. Bazimbye abantu bangi nnyo okusabotaginga opposition nti walinga opposition party oba group yali ya FDC eyo
yali ey'amaanyi ng'evuganya nnyo gavumenti okitegedde ne bagamba akatuleeteyo abantu abakangamu naye neebaza nti baleeta epeesa ekyamu ate ku saidi yaabwe naye ate ku saidi yaffe bannayuganda era nsaba bannayuganda mwenna muwa ekitiibwa Jeno Kale Kayihura ne Jeno Salimusale nti baamanya nti bakuze ne bakoze babikoze ne batwetera epeesa ettuufu nti baleeta omwana ono asabotaginge naye ati n'asigala ku ki ku mulamwa nti kati ssaawa zino era yensonga lwaki wakinjogedde ekigambo ekyo nti eggaali zaalingawo nti abasudani we bakuba olinga Joseph olinga James yali Joseph yali James olinga tulambule kujje mwirabidde erinnya ezzungu naye liri mu Joseph ba James olinga yes kati ntwanze mumanyi yali twabeeranga ffenna ekisugu eyo era nasomerako naye ku ssomero libayita Muyenga High noyo Andre oyo abakubira ebidongo naye twasomanga ffenna kati oyo olinga baamuttira wano ebwayise naye singa Jeno Kale Kayihura yasindika jati oba yasindika poliisi teyandirekeddaawo abantu tebandirekeddaawo kutta basudani abaali kubalivengingako kubanga poliisi yandimaze negenda ng'estopinze violence yaliwo poliisi negenda naye yakubira Kyagulanyi n'amugamba Jeno Kale Kayihura n'amugamba genda ebwayise oyimirize ebigenda mu maaso oyimirize abaniga Jeno Kayihura n'asindika Kyagulanyi n'agenda n'ayimiriza ebyali bigenda mu maaso awo wennyini Lule n'amanya nti omwana oyo ajja kukola tweyanza gwe nno yenna gy'osinziira okubanga okubira Lubalusewa TV nange obedda neebuuza lwaki tetuwummulawummula nufuna kyonyi abatulamu mwenna gye musinziira tubeebaza eno program bagiyita nsonga ku nsonga tuli ne Lule Bomboloodi tuyitayita mu byatambudde wiiki eri ewedde tusobole okuba nga ate tukwasalira mu ggwe ali awo ng'olimebegako osobole okuba nga okakinga app ne Lubalusewa TV oba n'ensonga mu ggwanga Lule nga tudde wali katono nnyo njagala onnyinyole bulungi bwe mwali mu trail Bobi Wine bwe yagenda e Karamoja njagala ombulire ani yamusala ekigere era kyali kyaki kuba saa zino zempulira onkonyeko katono nondaga nti ate simanyi ye king of thunder ebyaddala kabaka wa Laddu mwali mugenda amaanyi ga Laddu wano mu Uganda yagalina yakubisa Laddu mutuuka e Karamoja twali ku radio ku radio twalina budde bwa kiro nnyo kale batusumbuwa nnyo okutuuka ku radio naye twatuuka ku radio ffe twali mu compound Kyagulanyi n'ayingira tuba tuli awo najja waliwo ttiimu yajja ne tulowooza bano baki batusaba bulungi nnyo ne bagamba nno kabaka oba akwata ensonga z'e Karamoja ayagala kusisinkana kwogerako ne Kyagulanyi nga ffe tulowooza alina kumpi oba ali awo naye twavuga obudde nga bukya naye twatuuka eri ssaawa nga 7-8 okutuuka awo mu kitundu kabaka we yali awo oyo yali atumiza naye yayogera ebigambo bino yayogera nga bavuunula yagamba nti ekifo kino kye muzzeemu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tatuukanga nawo ku bbanga lyamaze ng'afuga Uganda tatuukangako eno twamutumye nako yagaana okujja eno naye gwe okujja si gwe okujja eno si gwe wabula nategeera omwezi emabega nti olina okujja eno nkubula ebigambo omusajja yayogeranga mpola nga waliwo wano omumbo wawe avuunula waliwo n'omukyala waliwo n'omuvubuka abaatukima abo sibajjukira nnyo bulungi naye nze manyi Kyagulanyi byonna ne ttiimu ye babamanyi era nsaba abantu wano constituent bakyali mu connection nabo
n'agamba nti nze namanya emabegako nti olina okujja wano era nakutumizza kubanga obujjajja bwaffe emisambwa gyaffe egy'ekkalamoja gyakusiimye era aga Katonda mugulu era emisambwa gyaffe egy'ekkalamoja gitugamba nti yegwe pulezidenti ajja naye kati kyesaamanya ajja naawo oba ajja nze yanze era we twava ekkalamoja nkubuulira amazima ngaffe olaba bano bonna abafunye ebizibu ffe tuyise mu bintu ffe ffenna ng'abaali awo tulina ebintu bye tuyiseemu nze nange nina ebintu byempiseemu nga nange simanyi lwaki mbiyiseemu ffenna twagabana ku maanyi ago ag'ekkalamoja nange kennyini era nze nange kennyini seetegeera nawe n'amaanyi aga Katonda nze bino byenkugamba mbyogera mu kyanjawulo ki kye yakola ku Kyagulanyi twali mu muti omuti tegwenkananga ogwo egyo bino emiti minene omuti si gino emiti eminene nnyo egyakula wabula muti otunula ekkalamoja gwe gulimu ng'omunene naye nga buti butonotono naye nga bulina engeri gye bwakulamu naye nga kitititi kiri awo kikiringa ki shade tree naye ng'omusajja atudde wali ne banne bonna batudde ku butebe bwenkananga kano akabatu n'amadde gali bweru nkugamba bya ddala tebambadde biri awo amadde gali bweru batudde ku katebe kalinga olubatu nga byebalagula bituufu ne bagamba Kyagulanyi tewali muntu baagala okukutta naye tewali agenda kukutta tewali agenda kukusobola kubanga gwe emisambwa gyaffe gikusiimye era gitulaga nti gwagenda okutujja mu bino bye tulimu ekkalamoja nti ebizibu by'ekkalamoja gwagenda okubitusolovingira nti entabu ze tulina ekkalamoja gwagenda ozimalawo era emisambwa gyaffe egy'ekkalamoja ne bajjajjaffe bakusiimye nti yegwe kabaka waladdu era nzikiriza nkukoleko emikolo Kyagulanyi netagenda wali naye nga yasookako naye Kyagulanyi musajja mugumu ebyo nabi edibani bonna baali batidde musajja najjayo akagirita nasala Kyagulanyi ku kigere ekisajja ng'okiraba bino byenjogera nze sibyogera nti oba mbyogera ku bubi mbyogera lwa bubi naye njagala mwenna abali abalwanyisa Kyagulanyi mumanyi mulwanyisa musambwa sikutiisa nze mbabuulira mulwanyisa ne bamusala ekigere ekisajja ne bamukola bye bamukoze ne bakwata ekiringa kikomo n'akimuteeka mu kigere oba yakijjamu oba yakiteekawa oba n'amuteeka n'ekirala mu mukono kakati ne babaawo oliriza leka mmale otobuuza ne bakwata ekintu bakiyita batya ekiwaawo oba oli yaliyo ekiwaawo anti kati nkola nti sayini abaaziraba ne bakwata ekiwaawo ekyo ekiringa nga kibakolamu endekwe naye kinene nga kino abacwayi kibakozesa wano amazina anti nze nkugambye ekyo ekintu ekiwaawo ekyo ne bakwata ekiwaawo n'atabula byeyatabula oba kemiko kyeyo nze sigimanyi n'anywa nga balina ennyimba ze bayimba n'ebintu bye boogera byabakalamoja sibimanyi abakalamoja bo babitegeera n'abaaliwo abatono abaaliwo betwali nabo abatono babimanyira tosobola biwulira kubanga nze lule bombolodi ndi wa munda naye bino lwaki mbyogedde lwaki mbyogedde njagadde mbyogere ndage Buganda nti mwe Buganda yeremeseza Kyagulanyi okutula ku ntebe naye we wabanga abakalamoja bakola emikolo ku Kyagulanyi mwabagana wakite mukola mikolo egyo ku Kyagulanyi that's what chovula nti njogera ebintu bino nti osanga buli abantu abali ku lusegere lwa Kyagulanyi bo batyo okwogera amazima kubanga bamanyi Kyagulanyi ajja kunyiiga ate akagati tekaliiwo naye kati nze sina kagati kenfuna wabula nze njagala nkyukakyuka
ne enkyukakyuka eremeseddwa etya nti okusooka Kyagwa yali avudde ku mulama akola ebitasaanidde kati yayize twogedde n'abiwulira ebintu ebimu tuzzenga nze nga njogera message eziriwo ng'abantu bamu banyiiga naye nkitegedde awulidde atandise okukyusa atufunidde ababaka abaliyo naye kati ssaawa zino njogera ku nsonga y'ekkalamoja ey'okwendoosinga Kyagulanyi spiritually. Tosobola kubeera mukulembeze wa ggwanga spiritually tebakusiimye. Burkina Faso yasiima Ibrahim Traoré. Burkina Faso naba Burkina banansi munansi njogera ku munansi ow'enzikiriza y'ekinnansi so ow'enzikiriza y'abazungu nti ndi mulokole eddiini ya Bumerika nti ndi mukristaayo ddiini y'abaki y'abazungu osegedde nti ndi mukatuliki ddiini y'Abaromani nti gwe ddiini ey'Omufirika ya ddiini ki ey'obunansi obw'emisambwa nti ssaawa zino Kyagulanyi abakalamoja bamusiima ku ddiini yaabwe y'emisambwa kati gwolaba ne bamuteekamu emisambwa gyabwe ne bamuwa laddu is the king of thunder ne bamuwa laddu kati ate eno mu Buganda ate alina okuba n'emisambo egyo ate abakabaka anti wuliriza kabaka akuwa ku maanyi ge kibayita okwendoosinga kati olewe kabaka kyogamba kati Kyagulanyi olw'okuba kabaka w'ekkalamoja yamwendoosinga kyogamba yamufuula kabaka no kati ne kabaka wa Buganda alina okwendoosinga Kyagulanyi nga kabaka mulujjudde yamuyita yamuwa ekyagundi mulujjudde nti kati mubanda wa kabaka that's not yamwendoosinga mu publicist musician biki celebrity biki ebyo yagala amwendoosinge politically agenda gitulako ey'entebe kubanga n'akasozi ako ak'ennakasero bwe wali omusambu ogusembayo kyenkugamba nti Kyagulanyi kati emisambwa egiri ku busozi omusanvu asigazza omusambwa gumu afuuke president. Tukwebaza sokoleka okwebaza muntu yenna njagala nfundikira ensonga eno nga njikatiriza ngamba bwento ojja kwebaza abantu bo Mengo lyepese erisigadde oba kekatiko ekibiriti Mengo kekatiko ekibiriti akasigadde akakyagonya ofuuka president wa Uganda naye olw'okuba nti epese yo terisoboka yannaffe tugenda kulikaka kubanga waliwo ensonga ezimu oba endala nti bw'aba kabaka tayendoosinze Kyagulanyi tagenda kufuuka president kati mpuliriza kubanga mbuuza lwaki endorsement ya kabaka nkulu nnyo kwani afuga eggwanga sokolindeko nti endorsement ya kabaka oba Mengo nkulu nnyo kwani afuga Uganda byepesa lisigadde ngawe walaba nti endorsement ya Omulangira Nakibinge ku Nalukola yeri epesa lisembayo kwani abeera MP wawa wekawempe kakati kyekimu Kyagulanyi ku ggwanga nti wabanga kabaka tayendoosinze Kyagulanyi tagenda fuuka president ekyanange neŋŋamba bwe nti osanga Mengo abakulu mu Mengo bagamba nti tusobola kuba na mpologoma bbiri mu kirwalo kimu nyinza okulowooza nti yeyandibadde ensonga nti ngeri gye tulina kabaka tusobola kuba na president at the same time osegedde nakyo nekiraba nenkiraba nga kikulu sijja kitegeera ng'oganye nkubuza ekibuzo kyange kati gamba bwe nti obuzibu bwe tulina mu constitution ya Uganda mulimu ebintu ebitalina kuba nti institutions nga tezirina kuyingira mu byobufuzi kati bw'oyagala kabaka ayendosinge Bobi Wine kijja kuba kiraga nti obwakabaka buyingidde butereevu mu kiba kiteze kiza n'okuleetera obwakabaka okuvaawo nga buvaawo wangi taata obwakabaka buvaawo kikujjako okuba Omuganda omusajja abadde kyovola ne mawulire bw'oba ogenda kwesimbawo ovaayo kyovola aba ne bwaba munnamagye bw'aba agenda kwesimbawo ku kyalo kuba kansala alina okuwummula nalekajja nakola ki nze ngambye bwe nti ekkalamoja kati kino sikikugambye ekkalamoja
kakati nze kyengezaako okulaga kikino ebiseera ebisinga woba kuleetera akagaati bakwetera nejji nakugaako birondako kimu tosobola kugamba byonna mbyagala era olondako kimu ekimu bakikuggyako kati it's a sacrifice nti obulamu bwonna bubeeramu sacrifice wekibanga kabaka okwenda osinga Kyagulanyi nti gavumenti egenda tujjako obwakabaka balondeko ekintu kimu babeere open bayimire bagambe nti kabaka nti Kyagulanyi sobola kwenda osinga olwa this and this that is kugamba abantu leme kubeera mu nzikiza tumanye nti kubaka batasobola kwenda osinga Kyagulanyi just because emengo tulinayo kabaka tesobola beera nampologoma bbiri tetujja kitegeera tesobola kwenda osinga kabaka tesobola kwenda osinga Kyagulanyi kubanga pulezidenti tulina endagaano egaana obwakabaka okwenyigira mu byobufuzi oba okugamba nti Kyagulanyi yani yabeera naye jjukira nti ebinyigirizibwa byonna n'ebikolebwa ebikyamu byonna bikolebwa mu bwakabaka nti wano nti kati gwe gaana okikola ekyo because gweyagala kukulemeza mu kiri then abaana bo kababoneebone. Okay, tukwebaza gwe wena gy'osinziira okubanga olaba Lubalusewa TV. Tuli ne Lule Bombo Road olunaku olwaleero tuyita mu mbeera nga bwe zitambudde. Lule Bombo Road. Naye nange sikiriza mu Kyapuya nampologoma bbiri mu kiraalo kimu. Okay, awo nga tuvuddewo. Lule, twalabye olunaku lw'eggulo, was it yesterday, mu kooti. Twalabye olunaku lw'eggulo nga Aaron Kiiza bamuwa bail. Gye buvuddeko bagamba nti kooti yagiyisaamu olugaayo baali bakyali eri mu kooti y'amagye. Wabula omulamuzi wa kooti y'amagye n'asindika Aaron ekitalya emyezi 9. Kimanyi tegiweze. Era bannamateeka bavayo ne bagamba nti wano tugenda kukuuka ejjembe egy'emyezi tujja gikkiriza kuba ekibonerezo ky'okuyisa olugaayo mu kooti kiba kyanakwaga 3. Naye kino omulamuzi kyakoze kibaddemu kyekubiira. So olunaku lw'eggulo basobodde okuba nga bamugarantinga bail. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyabadde ku kakalu ka kooti yalula akakalu kano kasomesenko n'abantu bamusalidde oba bamusabye emiliyoni zaaga 2 ng'akakalu ka kooti. Ekyo kiyinza okuba ekitali kyamaanyi ku Aaron ye tumulaba kuba ye munnamateeka bayina faamu anti mpuliriza Katonda bayina faamu ayina abalabi naye tugeze bakutte omwana Adamu ali wansi ajewaabwe nganze omuntu wa bulijjo nti oyisize olugaayo mu kooti ne bakosaba miliyoni 2 okuwa bail. Ekisooka ngenda kusooka kunyonyole mu nkitemeeteme tusooke tunuulire eyamusindika mu kooti eyamusindika eruzira eyamusindika eruzira yalina pressure yalina pressure okuva mu bakamaabe. That was a state your government a state nti ate a military court with a military order. Okisegedde. So kakati nti ye yamusindika kati okudda eno mu kooti y'abantu eyo pressure yava mu ba human rights ba justice commissions biki ebyo byonna nga bigenda ebitongole ebyenjawulo nga mwe muli eby'omu Uganda ebyebweru nga mwe muli n'enkolagana jjukira nti abalamuzi bano balina sente contribution ku sente oba ku nezi grants ze bafuna okuva ebweru. Ate jjukira abalamuzi bano bali ku nfuga oba ku nkola ey'Ebungereza. Okitegedde si ya Afrika si ya wano Uganda. Kitegeeza nti balina omukono webafuga okuva ebweru w'eggwanga. Abalamuzi bano balina abaana basomera ebweru. Abalamuzi bano basomedde ku scholarship ez'ebweru. Era abalamuzi bano balina ebyobugagga ebweru. Era abalamuzi bano bawummula ne basomera ebweru. Kakati ensonga eno yagenda mu bbo wali yaba ne pressure 2 baba ne pressure 3 baba ne pressure okuva mu state nga state egamule mu mukwati ne yaba ne pressure ey'abantu abantu bagenda kutula tutya era abantu bagenda kuwa batya ekitiibwa esiga eddamuzi ne yaba ne pressure
eri abo gye baasomera. Bino bye twabasomesa, buno bwe bulamuzi bwe twabasomesa. Is this the justice you have to exercise? Okitegedde? Kati baba ne pressure ssatu. Kati pressure ez'essatu babadde balina okuharmonizinga. Ekisooka ng'etteeka kyolina omumanya nti kooti, high court yali yakkiriza dda nti ono talina musango. Era high court nekkiriza nti yadde ono talina musango naye baani abamusiba. Kati high court yali erina okubalansinga abamusiba naye kyova kituttemu akabanga era kyekimu ekiri ku Besigye nti omulamuzi ate nawo bagezi bafuna omulamuzi gwe bagutuuzaamu ne bagamba gwe guno onoogutuulamu babeera eri muzikyemba bebuuza guno nga guliko pressure bannange lwaki oguwanze nti akatukugwe kubanga olw'ensonga onoogutulamu nti mba mugumpa naye nange munkole bwe muti ne bwe muti nti kale tubikkiriza n'agutuulamu. Alina okukolonako sayidi emu emunyiigire, alina okukolako sayidi emu emwagale nti okitegedde. Kakati kwe kuba nti abayinze tayimu eyo najja badde amusindika akolera bali abasanyuse paka watuuse ku extent egamba obwenkanya bulina okubaawo nkolera abantu nekyo kye nasoma nino kiteeka mu nkola kituufu kagende. Kakati yasanyusizza abantu era n'ateekesa mu nkola kye yasoma kwe kumuwa beyiro, n'asanyusa oyo abadde asiba ono n'amufuwa beyiro ya miliyoni 2 nti akasama ine beyiro yakasente kangi. Naye era ng'akimanyi nti wadde muwadde beyiro yakasente kangi gwe nkusanyusa yamusiba ng'akimanyi bulungi nti ono kapasite n'emikwano gy'alina buli omu ku bantu kooti ejjula abantu 100 ebyo olumu babeeramu 2 olumu babeeramu 100 kooti eyo. Naye ng'abalimu abo abasinga tewali ali wansi wa miliyoni 10 ebyobugagga bye. Kitegeeza nti kwata abantu 10 buli omu ng'ava mu miliyoni emu. Okusondera kiza beyo batevuddeeyo bateweze abafamire tebaliiko aziba miliyoni 17 anti uliriza abantu abazze baleeta kakadde nkugaye nga bafamire tebaliiko abafamire nabo bakutteyo naye agambe ku akaunti yange ninako kakati abafamire tubaveeko ne Eloni musibe tuveeko tajja ku accessinga sente faamu ye n'abafamire n'emikwano. Kati nze kankuwulire ne wabagamba bugambe nti baziteke ku social media bazisonda. Ffe batuwa beyiro nga batutanga batukwata ekalangala. Omulamuzi n'atusabi n'agamba buli omu asasule kakadde. Omwana yafuluma ebweru yali Segirinya by the way. Segirinya yafuluma ebweru n'agenda ku gundi Segirinya oyo n'agenda ku live Mr. Update n'agamba baba wadde beyiro yakakadde ne bamusindikira sente. Twali awo tugenda okuya ne babi naye n'asindika sente alina omuwala gwe yawa sente n'amusindikira sente ku simu n'amusindikako bamuzaali miliyoni 10 n'ameka byaddala babi yanze babi oyo muwe ekitiibwa bambi omukazi oyo babi Kyagulanyi oyo n'azisindika ne batusasulira beyiro yaffe netuvaayo munnaye bwe twava eyo badde mpa sayidi ya Eloni mpa sayidi yaffe bamufuna mpola kakati ffe bamufuna mpola. Ekizibu kye tusinza okufuna kifuna mu magistrate courts bamufuna mpola mu courts ezo eziri mu bajjaaji nga temulimu ba magistrate. Abo abasajja n'abo abakazi bantu balamu. Asomera omuntu atunulira omuntu n'omusango n'akuwa akakalu ka kkooti okusinziira ku ngeri gy'akulabamu ne ku level y'omusango gwo. Nti abantu bali atunulira omusango gwo nti obadde oyina obutakkaanya
ne producer Katabirwa n'agamba nti akubanja miliyoni Katabirwa bane wanyonyi na akubanja miliyoni 5 adduse mu kikacha akubanja miliyoni 5 tagina kuwa bail ya miliyoni 2 akaluka koti agenda gamba akakaluka koti ka miliyoni etya ka miliyoni emu nti mwalwanye ono yejjanjabisa nakulaga natekayo ne risitize nti yejja yankuba ngumi eriso yange nelizimba asiza naga nti ekikonde kiyakuba munne nalaba nti okweyimira nalaba oligo bakuba ekikonde nalaba nono nagamba wejjanjabira sente mekanti nejjanjabira emitwalo 10 oba 2 tagina muwa bail ya kakadde agina muwa bail ya mitwalo 3 4 ekinene nnyo mitwalo 5 ne kino kibagambe akakalu nti waliwo batuuka nga tugeze baleesa abaana olugini misango ejabeerangawo aido bikire ngo wa polisi yagambye we are not releasing n'akutwala mu kooti omulamuzi n'agamba enamba tadde mugende mwere kooti mugende bwe kiri nti abalamuzi abali ku ddaala ly'abajjaaji abantu abo bategeera nnyo abeera mu kooti bwati naye kati tusufuna obuzi wa bamagistrate baagala nnyo okulaga professional baagala nnyo beegulumiriza nnyo nnyo era okusanga magistrate awuliriza okuba n'akabonero nze nina kooti zentambulamu ebiseera bino byendimu naye magistrate takuwa na chance kunnyonnyola awulaga oli akakalu ka kooti asaba kangi oli omulaba munaku talina bamubanja miliyoni 10 bamubanja miliyoni 10 n'omwaka kaluka miliyoni 5 ziriwe zamulemerera akina kujja w'ettaano bambanja miliyoni y'essente n'omusaba n'omwaka kaluka mitwalo 5 amasanyazi galiwe gantamiranga agedde agatali bamubanja omusango gwa mbuzi bamutebereza okubba embuzi n'omwaka embuzi ya mitwalo ago ekinenye emitwalo kakadde mitwalo 8 mitwalo 5 nze bino byenjogera mbadde mu makooti era ntambula kooti nsonga zange ezettaka naye mbeera mu kooti nenkwata ne ku mutwe nze edda banzijangako amasannyalaze nga amasannyalaze webagatwala amasannyalaze ngayinza okukulema okusasula ali ebbombo mitwalo 7 ate nazze okuzzaako nagamba mpaayo 10 tewashe mubakuba mikumiggo kati n'obuuza lwaki saasasudde ziri nensigala nga njota era twetaagamu pulezidenti nga dikiteetamu sijja kulimba ono si dikiteeta ono si dikiteeta naawe ono just aprotectinga banguzi abali b'enguzi abaagala noli omusajja nga naalya ssente z'omuwi w'omusolo nalya ssente z'oluguudo naamujja mu minisitule y'oluguudo naamutwala mu minisitule endala wabula oli enalidde obumbi namutwala walala namujja badde aladisi we wakiso namutwala e Kampala kati ng'ono Shafiiki abadde kyakola eno bali mukusenya amataka g'abantu mu kugira amataka g'abantu ageegundi namujjira nsa namuteeka e Kampala tamugjeewo amuwadde bwekifo kirala osegedde akati byebiki ebyo abatulaba ku Lubalusewa TV mwebale byonna nodiro no kyaze n'omujje kasanga tale n'omutwala awala mumuze lumu tuweereza bulungi nnyo nyonyini ddala wiki ewedde tubadde n'obuzibu tubaddewo n'embeera etambula mu ggwanga kandi njogedde ku mukwano gwo Shafiiki tubadde n'embeera ebadde etambula eya Sheikh Mubajje Sheikh Mubajje ekintu kira kikutte nno yagambye TikTok bwe buzibu bwa Uganda abaana abatamanyi byakwogera bonna bali ku TikTok naye abaana bamuyisizaamu eggaali naye abakulembeze ng'abo abamu lwaki ebintu bimba ati babita kuwajjukira labayo kino omuntu ozimbye legaseyo ekyamazima tukuwa ekitiibwa at least muwe ekitiibwa nnyo omukulembeze wa ddiini gamba toddamu kwogera tukuwa gamba nkuwa muwe ekitiibwa as in nti
azi abaddewo ebbanga lyonna yes akulembedde obusiraamu bulungi obutagambika nekisobola okugamba nti at least ajje oba awummule bulungi. So nze ndaba nnyo abakulembeze abali mu mawanga amalala nti awummula n'asigaza ekitiibwa kye kiri nga nawe bayitawo abantu bamuweevingirako bati nabagaya that one is a leader, he was a leader. Who told you he's a leader? Ate ki ani akugamba ne bukibuno bwokola ani akugamba bukulembeze sebo eno program si bino obadde obimanyi naye ndaba byokola kakati oyo Sheikh Goyogerako kati kansoke nkubuulire Sheikh Goyogerako oyo Sheikh Goyogerako yakubyako abasiraamu emiggo what au Kampala au ku Old Kampala kogo muzikiti nga tebana nga Gaddafi sanaguzimba bebyo okulwana bibaamu emiggo nga Gaddafi sanaguzimba nago kyali guli omukadde era abasiraamu bekalakaasaako ne baali batabuliiki kale neera nabo basiraamu baba kuba emiggo ng'oyo abakubisa emiggo ne ova ku musiraamu okubanga abadde ku muzikiti ne mu compound nga compound y'emizikiti ejjudde nga bambadde amakanzu gaabwe nga bambadde n'entalabuusi ne batuuka okuzijjako ne bajjamu n'amakanzu ne beegaana obusiraamu ng'omuggo gutabuse miitalenge eri awo bakuba omuggo okufa obufi oyo yabakubisa emiggo ekirala tabeera nku ku misango gyonna giri criminal kakati kankubuulire kiri kyobadde oyogera nti mukulembeze waffe okkiriza nti mukulembeze si mukulembeze kati kankule mu bukulembeze bwonna naddala obwennono obutuyite bwa nnono bwanzikiriza omukulembeze yenna nga wanzikiriza olina kubeera piwa like snow omanyi omuzira omanyi omuzira guli pure white guva ne mu white okay ne gubeera clear kyentegeeza olina kuba n'oyo omuntu gyali olina kuba clear and pure nga jjajjaffe like snow olina kuba clear ng'omuzira oba ekitole kya ice omukulembeze owenzikiriza kitegeeza ki olina okubanga mulegaseyo oba mukululo gwo gwonna nga tolinaamu bukyamu bwonna nga tolinaamu ddate yenna oyo olukululo lwe lwonna lujjudde ddate oyo si mukulembeze wanzikiriza oyo mbega w'abasiraamu ate ababa begeraki anti nkugambye ng'omukulembeze nze nenkugamba sigenda kumwogerako ng'omukulembeze kubanga si mukulembeze mbega w'abasiraamu eri gavumenti era kyova olaba ne bwe banaakola batya abasiraamu tebasobola mumuggyako ekisooka yababega ekyokubiri alina amaanyi musirikale asese akugaana okuseka obuntu obwo nga njogera ensonga ey'enkulu ndabadde owatunuulira omusajja si mufuti lula ebisinga mbikkiriza ekyo nkigaanyi omusajja musirikale oyo afande era temuddamu muyita mufuti ali kulankaki temuddamu muyita buli afande alina lanka naye ate kati kankula alina ne lanka ezisinga n'ezo lanka zibatekako oyo abategeera ng'oba oti eyo ng'otegeera oyo si ye mufuti oyo afande mubajje sajja embeera y'obusiraamu emujjudde anti afande musiraamu okulembeze era afande haji tekimugjaako kubeera haji oba ali haji tekimugjaako kubeera musiraamu era ali haji naye si ye mufuti oyo afande mubajje era kyova olaba
nti mmwe abasiraamu abatategeera bababyeko omuzikiti gyammwe ne bababbako amataka gammwe ne bagatunda ne bakola biki ne mukkiriza naye abasiraamu abategeera baagaana nga Sheikh Muzaata yagaana yali wamaanyi nnyo oyo omusajja Allah muyambe Allah musaasire talina nabyamu tomusabira kumusaasira already is clean, the man is clean and is peaceful by the way. Oyo katika nkubulire emyoyo gyoyo Sheikh Muzaata jibbugulukukira mu ba Sheikh abalala kyekitegeeza nti toyina mumusabira wabula gwe weesabire. Sheikh Muzaata is clean. Nange mbeereko nga era Sheikh Muzaata si mufu. Omuntu yenna era kyovula ne kyagwa ntagenda kufa. Sheikh Muzaata yabula bubuzi. Onywaki? Chai sigwo mumpadde. Sheikh Muzaata teyafa mulamu. Era tuddangamu musabira mbu Allah amwe tamuwa kibonerezo takwachi. The man is clean. Yalwanirira obusiramu yakola omusiramu omutuufu kyalina okukola. Yagaana okubeera corrupt. Yagaana okusirika ng'abantu banyigirizibwa. Yagaana obunnanfuusi. Era abasiraamu abaliyo nga ba Sheikh nga bannanfuusi abo tebagenda kulaba ku jjana nga Bobi Wine bw'akikola. Era olaba katira abantu bonna bagenda okulaba ejjana. So omusajja era abantu bonna batagenda kufa babula bagenda kubula bubuzi. Mwe mulowooze nti oli wali oziise olowooze nti oyo gwoziise tomuziise. Oziise kibiri ekyambazibwa kubanga omuntu yawula omubiri n'omwoyo. Omuntu yekka olina emibiri olina ebintu bibiri. Olina omwoyo n'omubiri. You have a soul. That's why when you sleep you die. Naye oba tofudde omwoyo gubeera mulamu. Kyova olaba nti omubiri gwe gusigala wano ne weebaka n'ogenda e Masaka n'okomawo. Omuntu yekka n'ogenda America n'okomawo. Kati nze jjo omanyi gye nabadde. Nagenze ne nambula amakomera anti bayingira gye bansibako simanyi lwaki nawezeemu n'engalota. Nagenze ne nambula amakomera nenvaayo nenkomawo nengendako ewaffe nenvaayo nenawaagi nagenze gye simanyi. Natuuseyo ate nendota ng'enkuba nagenze zukka ng'enkuba etonnya. Kitegeeza fresh yange yabadde mu buliri nga solo yange efulumye ye Muzaata. Fresh ye eri wali ku Bombo Road otwagiziika twagiteeka. Naye solo ye eri mu buli muzikiti. Egyo emizikiti gye yasaalirangamu solo ye mweri. Mu makaage solo ze mweziri. Mu bantu ababaali bamukkirizaamu solo ye mweri. Kyova olaba nti Kyagulanyi ayina abamulwanira nga tebamulabangako nga tebamumanyi namumanyi. Omuntu yekka gwe nalindabye nti mu byobufuzi bya Uganda agenda kuba w'amaanyi. Wabula yankuba ekikonde kiri super. Yali Kazibwe Bashir. Saawa zino singa mu Nuupu. Walowooza nti alina kuba w'amaanyi. Kazibwe Bashir. Oyo ne Segirinya lodge gye yasulamu twagenda okulaunchinga manifesto Embalala. Tulina hotel gye twasulamu awo ne Segirinya ne nono bamuyita mu biru James n'aba twali bangi we twasula awo. Kazibwe Bashir yamusasulira ebbayo naye twamala eri ku campaign trail. Kazibwe Bashir ngera Segirinya yamusasulira akasente n'akamafuta nga talina wadde n'ekikumi ata so talina wadde n'ekikumi. Yali tanafuuka MP ng'ali ku ayagala bwa MP. Era Kazibwe Bashir tabeeranko so much close ne Kyagulanyi. Tabeeranko mu meeting ziri sensitive mu biki. Era nze nina omusajja gwe nalabaawo ku TikTok. Omusajja oyo bayaani ng'agamba nti ekyayawukanya Kazibwe Bashir ne Nuupu oba ne Kyagulanyi mbu Kyagulanyi yasindika Kazibwe Bashir agenda atemetema abantu. Nagamba naye abantu bano balya mmere ki bannange? Wobanga waliwo emmere esiriwaza abantu nze nandibadde nsaba gavumenti eno emmere eyo egiwere. Kuba omusajja omukulu osobola kusiwa n'otuuka ku kintu ng'ekyo n'ayogera ekintu ng'ekyo. Kyagulanyi asindike Kazibwe Bashir atasobola n'okugoba ensiri. Okay, nga Kyagulanyi asindike kati nze kankule amazima kankubuulire.
kati bino byenjogera bintu biri sensitive nnyo naye nina obyogera mbibuulira eggwanga Kyagulanyi worldwide Masaka Mbale Koboko Arua oba njita countrywide Kyagulanyi alina eggaali ezaaba abantu basobola okukola violence oli gomanyi nti violence owaddala alina eggaali ez'abantu basobola okugamba nti ebibawoza mbu yasindika Kazwe Bashir agendayo kye petrol station. That's a lie. Kyagulanyi buli we yagendanga abaana bajjanga baagala kulaba Kyagulanyi kwogera naye nga omanyi bye bamugamba ffe twagala otukkirize pulezidenti waffe nga nze kugala ebigambo bye bayogeranga kubanga bino nabiwulirako n'agange pulezidenti Kyagulanyi kati ffe twagala otukkirize ffe tuge tuteekewo embeera yonna kubanga tukoye gavumenti tuge tukuteekewo embeera yonna n'abagamba yabagamba ebigambo bino gavumenti gye tulimu eno w'okozesa violence okugijjako togenda kugijjako kubanga Museveni ayagala tukozese violence akimanyi titubisobola akimanyi titusobola obikola akimanyi tusobola okukya petrol station akimanyi tusobola okuyingira abaana nga baagala yingira mayumba g'abantu abo agabakulembeze ba ministers baani abo bomanyi nti bagagga biki nga bana bibagala okukola ki n'abagaana byenjogera nkugamba byennawulirako nze ndozo kimanyi ntondeeta wano kubanga njogera byemmanyi ebituufu soogera bye bambuulidde ne tugenda Embaale ndayira nti Katonda bajja ne bayingira ekikomera we twali emmotoka boda n'ab'ebigere ne bagamba tuwera n'ebikumi nga oba oyagala mmeka oyagala 10 oyagala 3 oyagala 5 oyagala 10 tujje tuyingire Kampala kubanga mwe mulabika mu Abaganda mwina bubeezi kyejo fe tujje tuyingire Kampala tushatinge down ekibuga nga bagenda kujja mu jaamu oyo nga jaamu akutte batandikiraawo tewali afuluma abafuna emotoka nga muzireka mu jaamu mbuba zoche zonna. Okay. Kyagulanyi n'abagamba kibi mukola ki? N'abagamba nedda tetugenda kujjako government nga tukozesa violence tugenda kujijjako nakalulu tugenda kulonda buli omugendo londe kuma akaluluko just yabagamba. Okay. N'abagamba mu government eno yekyasinze okukola violence naye yadde nga tusobola okukola violence naye tetugenda kukola violence. Kyova yakola statement luli n'abagamba mwe mulowooza kyangu nnyo nzo okukwata abantu bano bakwatirira nze uyakola statement yonna nze Bobi Wine waba ayogera njagala nnyo mpulirize ng'akola speech ze kubanga nze manyi okutranslatinga ne waba alina message gy'asindika mu bantu nsobola okugamba nti kati ategeeza kino I know how he communicates manyi Kyagulanyi nga wa communicating eri eggwanga mutemesobola mutegeera ngeri gya communicatingamu is so smart naye weyavaayo n'awa statement n'agamba awo be mulaye mulowooza beebo bana abana bambala wuvula abo kankubulye nno awo bawagizi eyo si eggaali gyakugamba nti zimba eggaali si yakwambala wuvulo bana bambala wuvulo it's a brand it's a market nga wonoddira ekyo ekikopo n'okirapinga neki ne kano kafoiro n'okitwala nti it's a gift gyotwalidde ki omuntu tosobola kukwata kikopo kino n'okitwalira omuntu nti nkuwadde ekirabo kya birthday wabula okwata ekirabo kino ekirabo kino ekyekikopo n'okirapinga bulungi ekiraga nti ogenda ku mukolo ow'omuntu egift. Kaakati abo abaana abambala ovulo si be balwanyi abo abaana abambala ovulo abo bawagizi abo abaana abambala ovulo si babrandinga kibiina this is our president is going ne bakwata flag ne bambala ovulo zaabwe ne batambuza omukulembeze ne mutegeera nti kati Kyagulanyi ajja kasamulengera ovulo Kyagulanyi akola ki abaana si bakola violence mujje mulowooza bakugamba nti mwagala mbabateere awo wenyininyini ng'owumbawumba tusiibule be baagala okubateera mubategeera bulungi gwobategeera era mubalaba kubanga ffe twatambula eggwanga lino tubategeera tubamanyi
lule tusibula batu bebagala obateera mulimu n'abammwe abawummula amagye abadduka mu magye abakola biki abali abakoowa mulimu abaafuma nga bali okutandikira genda okutandikira Zimbabwe yingira awo Zimbabwe Malawi South Africa nga baafuluma eggwanga naye nga bali mu security era bonna abaali Somalia abasookera ddala kuyingira Somalia ne babawummuza abalemala abali mentally abali mentally disturbed abali mu LDU ziri abali mu police era yemmwe abaaye muddamu ne mutukebera enkalala zammwe eza police ne mumanya bameka be mwina bameka abavaamu ez'amagye muzikebera ne mumanya bameka abalimu bameka abavaamu eza prison muzikebera bameka abalimu bameka abavaamu mumanyi Kyagulanyi eggaali zaalina kati mumuje tulya abaana abambala ovulo mukwate abaana mubasibe mubajjemu enjala mubakube mubakole ki naye eggaali ya Kyagulanyi nene. Okay, tubeebaza mwenna abatugoberedde olunaku olwaleero tubadde ne lule Bombo Road olunaku olwaleero nze mmanyi abaasumuludde Moshi Media tuteekamu ensimbi tujeeraza tulina abantu bangi bateekamu ensimbi tulina amatu ga estate bagobereraawo plot weziri nnyingi nnyo ddala tutandika ku miliyoni nnya paka kwambuka waggulu eri ku nfudu akuwulira Moshi Media ali mu bifaananyi okuba ebifaananyi akwatira ddala ku binsonga ngeza okola posters ez'omulembe enamba y'essimu yino eri 0761824426 ate nga ya Airtel eri 0753136490 oye Moshi Media mutuukirire asobole okubanga brandingira buli kimu kyagala banners stickers posters reflector jackets zonna Moshi Media ajja kuba abikola ki okulimba kwaddewo bannange nkoze ndeka Tabira Muhammad ate nga amanya aje Samuel tetujja kusukawo wano eno bye. Lubalusewa TV mazima ku mazima.